Eno video gye nkukoledde obeera obadde tomanyi Alien Skin nga nze omuntu we mbadde simumanyi twandibanga Alien Skin tumutwalira mu category Alien Skin gy'ataliimu. Alien Skin obeera obadde omanyi nga Alien Skin mwana wattu yandibanga si Alien Skin kibanda bulijjo gwe tumanyi nga kibanda yandibeera nga si kibanda. Akitegedde kubira mukama mu ngalo ez'amaanyi. Wiiki ewedde tuzze tulaba poliisi ng'ejja ekola ebikwekweto ku bantu abambala engoye ezifaanagana ez'ebyokwerinda eza security omuli poliisi, UPDF, simanya ISO, DISO n'ebisigadde byonna byonna. Kasita ekyambalo kiba nga kifaanagana n'ekimu ku security agency mu ggwanga erya Uganda babadde babakwata. Nera nga public figure omu gwe baasinga okubeera nga amawulire gatambula ye Bobby Yanga. Bobby Yanga we bagenda ewuwe side ze ye Mutundwe ne basanga mu nnyumba ye ng'alinamu atayazi byonna nga bya red lwakubanga kuliko buno obuntu obulaga ranka byobeera nga agenze mu byamagye kwegamba byonna bye bakwata byali mu kusinga bya red naye nga bagamba biringanga ebyokwerinda bya poliisi nera ne bamukwata ne bamuforwardinga eri ekitongole ekirala kyongera okubeera nga kimunoonyerezaako. Alien Skin olunaku olw'eggulu yabadde ku Old Kampala wabaddeyo omupiira friendly match ab'ekibiina kya PLU oyo babadde balina gwe match gye bakwasaganya eri friendly. Alien Skin n'ayitirayo okubeera nga alaba engeri ebintu gye bigenda mu maaso. Alien Skin bamwaniriza bulungi nnyo neera bamuwaddewo omuwerukamu ennungi ennyo neera Alien Skin yabaddewoko n'alaba ku biki ebigenda mu maaso. Mwana wattu Alien Skin yabadde ayambadde ejaketi oba etisaati nga kyamagye kyennyini kwegamba nga tosobola gamba mbu kiringanga ekyamagye kiringanga nga tekiringanga abulanda nga otunulira olabira ddala okusinziira ku mpale gy'abadde ayambadde ya Army Green ddala ng'olabira ddala. Naye Alien Skin tebamukutteko. Wenvudde wali tuyinza okubeera nga Alien Skin tumutegeera mu perspective gye tutamutegeereramu. Alien Skin ye muntu akutunza ekifaananyi kyayagala gw'olabe. Alien Skin ye muntu akugamba ekyo sometimes kyewandiyagadde owulire. However, mulimu n'ebintu ebimu byayogera mu ngeri y'olusaagosaago naye ate Alien Skin ng'abeera akitegeezezza kakiri eri ggwe kutegeera. Ab'obwongo obunafu kano muyinza obutakategeera naye nga nze bulijjo atwala Alien Skin mu perspective bulijjo gye mulabiramu. Olunaku olwaleero lwe muggyemu eyo perspective kati Alien Skin mutwalira mu ku side ndala nnyo. Actually ntandika butandisi ninganga abadde tamanyi Alien Skin wadde kati olunaku olwaleero ntandika butandisi buto okutegeera Alien Skin yani bamuntegeeze muwulireko ebintu ebipya. Ono mulwana yandibanga mulalamu. Sigadde nze mu SMX kankusaba subscribinge onyigene notification bell eyo tojja kubeera ngu missing updates naddala nga zino.